okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Yeebazibwe Mukama waffe Yesu Kristo olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde. Gwe wenna andaba era ng'owaddeyo ebiseera okumpuliriza nkwanirizaako ku 3ABN TV. Weebale kugikeererako ate era ne nkwebaza bulijjo okweyunira pulogulaamu yaffe eno eŋŋanzi gye tusobola okugamba nti pulogulaamu kawoomera ng'ekkubo erigenda mu ffumbiro. Weebale kugyekuumirako. Mukama nsaba akuwenye omukisa. Omuweerezaawo ku makya gano ag'olunaku olwaleero nze Ssemambo Peter, nga bulijjo omuweerezaawo abaddewo mu wiiki eno. Neebaza Mukama nti nange akyampadde omukisa okuweereza abaana ba Katonda mmwe abali eyo abatulaba. Weebale kugoberera era nzikiriza nti mu by'okuyiga byonna nga bwe tujja tubifuna mu kasisimuka kaffe kano ekkanisa ketutegekera tufuniramu ddala tuzimbibwa obulamu bwaffe obw'omwoyo ate ne tweyongera okukula nga n'ekigendererwa kwe kutuuka ku kigera Mukama waffe Yesu Kristo kwatwagala bwe tunaatuukako ne tuba nga tusaanidde okulokolebwa okuva mu nsi eno tutwalibwe mu bwakabaka obw'omu ggulu. Njagala okutandika ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero n'oluyimba lwe tugenda okutendereza nalwo okuva mu kitabo kyaffe ekyennyimba za Kristo. Nsaba onneegatteko tutenderereze wamu ate oluvannyuma tujje tweyongereyo n'obubaka bwaffe obw'olunaku luno olwaleero. Saayo weebale kutendereza Mukama. Nzikiriza nga oluyimba lukukoze bulungi. Bulijjo Mukama Katonda awa abantu ab'enjawulo ebirabo ne basobola okuyiiya ebiyiiye mu nnyimba era nga ne bwe kyali mu Zabbuli. Ebirabo ebyo bikyagenda mu maaso. Z'ennyimba ezo ze tuwoomerwa wano mu pulogulaamu ensula ey'enkya buli nkya. Nja kukusaba nno weewombeeke ali eyo nate tusabe tweyongereyo n'ekyokuyiga eky'okumakya gano. Mukama weebale kubanga ne leero omukisa ogw'okuyiga tugutuggyeko ogutwongedde. Tuwe nno omwoyo wo yaba atuluŋŋamye era atuyigiriza mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mulabi waffe njagala okukwanjulira ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero ekirina omutwe ogugamba nti omusawo w'abaana abakazaalibwa. Omusawo w'abaana abakazaalibwa. Nzikiriza nga abamu ku mmwe abandaba era abampuliriza muli bamaama be bayita bannakazadde ab'eggwanga. Emirundi mingi bwe bagendako mu ssanya bamaama nga bagenze kuzaala, mirundi mitono nnyo abasajja bwe babawerekera. Entalo batera zirwana bo n'abasawo ababeerayo. Naye abasawo ababeerayo bamaama bano bategeera bulungi nnyo omulimu abasawo bano ab'abaana gwe bakola omunene nnyo. N'olwaleero ekyokuyiga kyaffe eky'ebyomwoyo tugenda kukijja ku kyokulabirako eky'abasawo bano ab'abaana bano abato ababeera baakazaalibwa. Omuwandiisi waffe atunnyonnyola ku lugero luno n'agamba nti muganda wange Padro musawo ow'abaana abaakajja bazaalibwe. Olwo mulimu ki ogw'omusawo
ow'abaana abakazaalibwa. Nsuubira ekibuuzo ekyo maama ali eyo yali agenzeeko mu ssanya ateekwa okuba nga omulimu gwakutegeera bulungi, naye n'abatatuukangayo katufune omukisa okuyiga. Agamba abasawo bano balabirira abaana abawere abaakajja bazaalibwe mu nnaku 28 ezisooka mu bulamu. Biki bye bakola? Nti nga bakolera wamu n'abasawo b'abakazi abali embuto be bakwata omwana azaalibbwa. Abasawo bano be bakwata omwana ono eyakazaalibwa era bakikola okumuzzaamu obulamu bwe kiba nga kyetaagisa, okumukebera, okunoonya obulemu bwonna omwana ono bw'ayinza okuba nabwo, oba obulwadde bwonna oba obulema, n'okusalawo obujjanjabi obugenderako. Bambi mulimu bamaama bwe batoba ne bazaala abaana bano nga bali mu mbeera abasawo gye bagamba nti omwana akooye, omwana n'abeera n'agaana okuvaamu omwasi. Tukimanyi nti buli mwana azaalibwa ateekwa okukaaba. Abamu batugamba nti kabonero akalaga nti oyingidde mu nsi erimu ekibi, erimu olumbe, erimu sitaani. Naye bannassaayansi bo bajja kugamba nti omwana oyo bw'ayasama bw'ati amawuggwe kwegamba olupiira olwo olugenda ku mawuggwe lubikkuka n'atandika okussa, era singa takaaba lusigala luggale. Era abasawo bakola buli kyonna ekisoboka okulaba ng'omwana ono avaamu omwasi. Ako ke kabonero akalaga nti omwana azaaliddwa nga mulamu. Naye singa wabaawo embeera yonna ku mwana ono eyakazaalibwa, abasawo bano abakwasaganya abaana abakazaalibwa gwe mulimu gwabwe. Bambi ogenda okulaba babutakula mu mutwe, mu kawompaawo ne bakuutawo, bakasulise, ebigere ne bidda waggulu, omutwe ne gudda wansi. Bambi bakola bingi okulaba nti omwana ono abadde akooye obulamu bwe butaasibwa, okulaba ng'omwana ono obulamu busigalawo. Era mu kaseera ako bw'obanga olina abasawo abo ab'abaana abo abakugu, basobola n'okubuulirirawo nti ono omwana alina obuzibu bwe buti buno. Obumu babuzaala nga bulina ebirwadde bino nga kamuli, abasobola okufuna obujjanjabi obulwadde obwo ne buwona. Ogwo mulimu gw'abasawo abo abajjanjaba oba abakwasaganya obwana obwo obuto obwakazaalibwa mu nnaku ezisooka ezo 28. Agamba nti abasawo bano basaana okwebaza mu ngeri ey'enjawulo olw'omulimu gwe bakola okulabirira abaana abakazaalibwa nga tebannatuuka, abo abazaalibwa ng'olubuto terunnaba kuweza wiiki 37 era nga bazitowa kilo 2.5. Kwegamba agezaako okulaga waliwo abaana abazaalibwa nga tebannatuuka nga balina okubabikka. Kwegamba abasawo abo bakola nnyo omulimu ogwo. Obwana obwo obuzaalibwa ng'obuzito bwabwo butono nnyo bayita underweight, era abasawo bano be bakola omulimu ogwo okulaba ng'abaana bano bambi babeerawo mu bulamu obulungi. Era obuweereza obw'abasawo bano tulaba nti okufa kw'abaana abakazaalibwa okukola ebitundu kumpi 1/2 eky'abaana abafa kukendedde nnyo olw'abakugu bano ko ne tekinologiya aliwo mu mulembe guno. Kale Mukama tumwebaza olw'abasawo abo abakola omulimu obutaweera, butassa mukka, butassa mwoyo okulaba nga obulamu bw'abaana baffe bano abato busigalawo, okulaba ng'omuzadde alaba ku kibala eky'olubuto lwe, okulaba ng'omuzadde essanyu lye terikoma eri gy'azaalidde, naye nga kwegamba atunuulira ku kaana kano n'abuusa n'akola bw'ati n'alaba ku kibala eky'olubuto lwe. Kale amusawo gwali yandaba
ng'okola mu kifo ekyo, Mukama nsaba akuwe nnyo omukisa era ayongere okuwa obukugu n'obumalirivu okukwasaganya omulimu ogwo. Naye bwe tusoma mu bbaluwa esooka eya Peetero essula ey'okubiri olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu, waliwo ebigambo bino ebikulu ennyo. Peetero ekisooka essula 2 olunyiriri olwokubiri awamu n'olwokusatu, Peetero bw'aba awandiika agamba nti ng'abaana abawere abaakajja bazaalibwe, mwegombenga amata ag'omwoyo agataliimu bulimba, galyoke gabakuze okutuuka ku bulokovu. Obanga mwalega ku Mukama waffe bw'ali omulungi. Ebigambo ebyo bikulu nnyo nti abaana abawere abaakajja bazaalibwe bayonsebwa ku mata, naddala amata katugambe ag'abannyaabwe nga babayonsa. Naye Peetero agamba nti ne mu by'omwoyo mulimu abaana abawere ababa baakazaalibwa, abagamba mwegombenga amata ag'omwoyo agataliimu bulimba, galyoke gabakuze mutuuke ku kulokolebwa. Obanga mwalega ku Mukama waffe bw'ali omulungi. Ebigambo bino nga bikulu, nga biwooma. Kiki kye bituyigiriza? Wali olowoozezza ku basawo b'abaana b'ebyomwoyo, abaana abaakajja bazaalibwe mu nnyumba ya Katonda? Tuyinza okuba kati wano nga twogera ku kintu ky'oyinza okuyita nurturing oba okulera abantu mu kkanisa. Emu ku nsobi ekosezza ennyo abaakakyuka abaakajja mu kkanisa emirundi mingi eviirako okufa kwabwe mu by'omwoyo ebeerawo mu wiiki ezisooka ez'okuzaalibwa kwabwe. Simanyi oba owulidde bulungi ebigambo bino. Omwana ono eyaakajja azaalibwe mu ssanya, kwegamba abeera delicate, obulamu bwe buba ku kawuzi bwe buti kubanga akyusizza embeera, n'ajja mu mbeera empya kyatategeera. Kyovula abasawo babeerawo okulaba ng'omwana ono tafiira mu kiseera ekyo, kuba ekiseera ekyo bwe kivaawo emikisa tusobola okugamba aba alina emikisa egiwerako kubeerawo nga mulamu. Naye ne mu by'omwoyo okunoonyereza kulaga nti abaana bano abawere ab'ebyomwoyo abasinga obungi ku bo bafiira mu wiiki ezisooka nga baakamala okuzaalibwa. Lwaki? Kyandibanga bwe bamala okuzaalibwa tebafuna kubudaabudibwa, kuliisibwa, kwekebejjebwa okw'abasawo ab'ebyomwoyo. Kisuubirwa nti kavuna babatizibwa obuyambi oba okufaayo kw'omusumba kubeera tekukyetaagisa. Bangi bwe tutyo bwe tulowooza. Bambi bakitawe bano abaana baffe abawere mu by'omwoyo kasita bamala okubatizibwa nga tubavaako, tubawembejja, ne tukubirira, ne tukola ki nga tubagezaako kubasikiriza okujja mu kkanisa. Oluusi ne tuba tukyalira, ne tumanya ebizibu byabwe, ne tugenda mu kkanisa ne tuyisaayisa oba kabbo baki, ne tuleeta engoye, tuleeta sukaali, akasabbuuni, byonna ne tubatwalira, ne tubabuulira ekigambo nga tugezaako okubasikiriza, okubasendasenda bakkirize Mukama waffe Yesu Kristo. Naye ebyembi kasita bamala okuyingira ne bakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo ne babatizibwa nga tubasuula nga tubalekaawo, ensi ne basigala okwambalagana nayo bokka. Era ekyo emirundi mingi kituviiriddeko abantu baffe
okubeera nga mu kkanisa tebanyweramu, oluusi ne babeeramu naye ng'emitima gyafa dda, nga bali naye nga balinga abataliimu. Peetero atugamba nti abo beegombenga amata ag'ebyomwoyo. Peetero awamu ne Pawulo bombi baali basajja basawo. Baali basajja basawo. Basawo baaki? Baali basajja basawo ab'abaana abaakajja bazaalibwe mu kkanisa. Peetero yatugambye nti beegombenga amata ag'omwoyo. Era lwaki balina okwegomba? Ndabyeko ku baana abazaalibwa n'abeeraawo naye n'alemwa okukula. Lwaki? Kubanga maama talina mata gamala. Oba akayonsezaayo wiiki 2 n'adduka ataddeyo okupatikana n'ensi eno. Ne babulekera abakozi ne babuwa ebikyayi ebiyitibwa ebikalu. Abaana abo ne batakula bulungi. Peetero atugambye balina okunywa amata ag'omwoyo okusobola okukula awamu n'okuwona ebisoomooza eby'obulamu buno naddala mu bulamu obw'Ekikristaayo. Omutume Pawulo naye bw'aba ayogera ku nsonga eno mu Bakolinso ekisooka essuula 3 olusooka n'olwokubiri agamba nti nange abooluganda sayinza kwogera nammwe ng'ab'omwoyo naye ng'ab'omubiri, ng'abaana abawere mu Kristo nabanywesa mata so si mmere, kubanga mwali temunnagiyinza naye era ne kaakano temunnagiyinza. Peetero agamba ab'Ekolinso nti bwe nasooka okujja gye muli saababuulira bintu bikaluba, nababuulira obubaka obwangu mubukwate mmwe kubanga mwali baana bawere mu Kristo. Nabanywesa mata musobole okukula. Naye agamba naye ndaba ne we mpandiikidde ebbaluwa eno era temunnakula kutuuka kulya mmere, mukyayagala kunywa mata. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ayogera n'abayigirizwa be mu biseera ebyo ebyasembayo eby'obulamu bwe, ayina we yatuuka n'abagamba nti nnyina bingi eby'okubagamba naye temubiyinza kaakano. Naffe kino kirina okutuyigiriza ng'abantu Katonda bakwasizza omulimu gw'okubeera abasawo ab'abaana bano abawere ab'omwoyo, ddi lwe tuleeta emmere enkalubu eya muwogo, naddi lwe tuwa amata. Mulimu oluusi bwe tutaawula abaana baffe bano abawere, olina abatandikiza ku bibayi, ku buliti, tuziyita buliti, bibayi bya muwogo. Bambi oluusi nga tebannaba kuyiga ngeri ki gye bayinza kubigaayamu bisobole okubaganyula, ne twesanga nga tubakoze obubi obutagambika. Naye ng'ebyo bitadde ku mabbali, mirundi mingi bwe bamala okubatizibwa tubasuula awo ne tubaleka awo, tetuddamu kubafaako, tubayingiza mu kkanisa ne tubaleka mu ntebe ne bakonera omwo, n'oluusi ne bayita wano mulyango guno ogwa waggulu nga bayingira ekkanisa ne bafulumira mu wankaaki. Ne tubatiza abantu 100, ne wayitawo emyezi 3 nga tetulinaako wadde 30. Lwaki? Kubanga tetwakola mulimu guli ogw'obusawo obw'abaana bano abawere. Tetwasobola kubeekebejja kulaba balina buzibu ki. Abamu bambi babagoba n'ewaka naye nga tebalina wakuddukira. Naye nga lwaki? Kubanga Abakristaayo tebaafaayo, baabaleka ne babonaabona n'ensi ku lwabwe. Njagala obategeeza nti okwongera okuyigiriza abato bano abakakyuka abakakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo kituwa omwagaanya okubanyweza mu kwagala kwa Mukama waffe. Kituyamba okubalabirira mu bulamu bwabwe buno obujja bwe baba batandise, so n'okubazaamu amaanyi bonna babeera nga bageetaaze.
mu kukola ekyo kituyamba okuzuula obunafu bwabwe, kituyamba okuzuula emize egikyali mu bulamu bwabwe mu maanyi Katonda gatuwadde, ne tutema empenda okulaba bwe tuyinza okubannyulula. Naye oluusi bwe tutafaayo, ekkanisa omulimu gw'ebadde ina okukola n'etagukola, abaana bano bambi bamaliriza nga bafudde mu by'omwoyo, ne bamaliriza nga tebafunye kinyusi, abamu ne badda nayo nga balaba gye baava ne gye bazze byonna bye bimu. Naye njagala okusoma ebigambo bino ebiri mu Bikola by'Abatume essuula ey'okubiri olunyiriri olw'42. Bikola by'Abatume essuula 2 olw'42, Bayibuli egamba bw'eti, kansome n'olw'41, nti awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa, ne bongerwako ku lunaku luli abantu ng'342, ne baba nga banyiikiriranga okuyigirizibwa kw'abatume, ne mu kussa ekimu, ne mu kumenya emigaati, ne mu kusaba. Bwe baamala okubatizibwa tebaabaleka. Abasajja bano baamanya omulimu gwe balina okukola, okulaba ng'abaana bano abaakazaalibwa babajjanjaba. Baabajjanjabisa ki? Kigambo kya Katonda. Bayibuli egambye ne banyiikiriranga mu kuyigiriza kw'abatume. Abatume bagendanga mu maaso n'okubayigiriza. Tebaakitwala nti ke bategedde enjiri ne bayingira mu kkanisa ne babatizibwa biwedde, wabula baatwala omulimo ogw'okulera, ogw'okuyonsa, ogw'okuliisa, ogw'okuwanirira, ogw'okufaayo eri abantu bano abapya abaali baakabatizibwa mu kkanisa. Njagala okutegeeza gwe mukwano gwange mpuliriza nti ekyo kye kitegeeza Mukama waffe Yesu Kristo bw'atugamba nti kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Emirundi egisinga tulowooza mbu bwe bamala okubatizibwa baba bafuuse bayigirizwa. Nedda mikwano, obuyigirizwa mitendera mwe tuyita okubeera nga tulafuubana mu maanyi Katonda gatuwadde okulaba ng'abantu bano tubakuza mu by'omwoyo, nabo basobole okugenda baleete bannaabwe nabo babakuze, ne bano baleete abalala babakuze. Enkola eyo egende nga yeeyongera mu maaso, omulimu gwa Katonda gusobole okutambula. Eri bw'osoma Bakolosaayo essuula 1:28, Bayibuli egamba nti gwe tubuulira ffe, nti babuulira kwani? Babuulira ku Yesu Kristo, naye bamubuulirako batya? Nga bayigiriza awamu n'okulabira. Warning, teaching and warning, admonishing. Kwegamba babuulirira ne bayigiriza ate nga bwe balabula. Ebigambo ebyo bikulu nnyo mu kye tuyita okulera, okuliisa, okujjanjaba wamu n'okulabirira abaana bano abaakazaalibwa mu by'omwoyo. Balina okubeera nga baliisibwa, nga banywesebwa amata ag'ekigambo kya Katonda. Bayongerenga bulijjo okuyiga ekyo Katonda waffe kyayagala, bongere okukitambuliramu ate era n'okukinyweza, basobole okukula. Bayibuli kyegamba nti ebyo byonna bikola okutuusa lwe tulituuka ffenna obumu obw'okukkiriza, lwe tulifuuka omuntu omuki? Omuntu omukulu. Ekigendererwa eky'obuyigirizwa kwe kulaba nti abantu bano bonna bakula mu Kristo, batuukirira mu Kristo, nga Bakolosaayo 1:29 bw'atugamba. Kale mukwano gwange, njagala okumaliriza nga nkuyita okubeera omuyambi w'abakkiriza abaakakyuka, okubeera ng'osobola okubalaga Katonda, okubeera ng'osobola okukozesa ebirabo Katonda byakuwadde okusobola okubakuza mu bulamu bwabwe obw'omwoyo, naddala abantu bano abaakakyuka. Naye kamalirize bwe nti tosobola kugaba ekyo ky'otalina. Gwagenda okukuza kiki ky'olina? Bw'obeera
nga gwe omulimba namba emu n'ekkanisa gwemanyi, omwana gw'ogenda okukuza agenda kufaanana atya? Bw'obanga gwe asinga okutuuka leeti ku kkanisa, ono gw'oyagala okolera mu by'omwoyo ogenda kumuyigiriza ki? Bw'obanga gwe mu kkanisa wafuuka mpiso teyeesigamwa, kiki ky'ogenda okumuyigiriza? Mwana mulenzi, bw'obanga gwe asinga okusigula buli muwala azze mu kkanisa, bano abazze, abaana abalenzi, kiki ky'ogenda okubayigirizwa? Mwandiisi omu awandiika n'agamba nti ensonga lwaki tukyalemeddwa okufuula abalala abayigirizwa eri nti naffe tetunnafuuka bayigirizwa. Tukule mu by'omwoyo lwe tujja okusobola okukuza bannaffe. Mukama abawa omukisa. Katuwombeke tuweeyo okusaba. Taata omulungi, tukwebaza kubanga otuwadde omukisa kubeera ekitundu ku kkanisa yo, mwe tuyitira abantu okukwegattako ne bakulaba era ne bakukkiriza, ate era n'otuwa obuvunaanyizibwa obw'okulaba nga tubakuza mu by'omwoyo, si mu maanyi gaffe naye mu maanyi go agakolera mu ffe n'amaanyi. Taata omulungi, tusaba naffe otulongoose tusaanire okukola omulimu guno omukulu, omulimu ogw'obwakatonda ogw'okulaba nga abantu bakula mu kukkiriza. Twewonga gy'oli mu lunaku luno olwaleero. Bwe wabaawo ekyo kyonna ky'oyagala tukole olw'okukuza baganda baffe mu by'omwoyo olunaku luno, kituwoleke Ayi Kitaffe era otuwa amaanyi n'obusobozi okuyinza okukikola. Wa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe gyonna. Tusaanire Mukama okusikira obwakabaka bwo. Tuteeketeeka Ayi Mukama bwe tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Webale okutulaba 3ABN ne programu en'ensula enkya. Nkwagaliza olunaku olulungi, ekisa kya Kristo kyeyongere gy'oli. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna.